أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abooluganda bashekhe nga bwe tukunganye wano mu kaladi kaffe kano akabulirwa kusatu mu wiiki nga twongera okukubaganya ebirowoozo. Olwaleero nasazeewo ndabe okubazzaamu amaanyi, okwongera okuba wajaziba ku mulimu guno gwe muliko ogw'ettendo ogw'okubeera nti mmwe Allah subhanahu wa ta'ala abalonze, ogw'okubeera nti mmwe Allah jalla jalaaluhu mwe baayagadde musobole okubeera nti mukola omulimu guno ogwa Allah subhanahu wa ta'ala, omulimu ogusinga okuba ogw'ebbeeyi, omulimu gwe yalondera bannabbi be bonna okubeera nti basomesa abantu ebirungi, okubeera nti basomesa abantu ebigenda okubagasa, okubeera nti basomesa abantu embeera zigenda okubatambuza mu nsi muno nga ensi nnungi gye bali. Njagala okutandika ebigambo byange nga nkozesa okusiima kwa Allah kwe yasiima omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'ekirabo kye yamuwa olw'okuba nti yakola omulimu guno ogw'okubeera nti asomesa abantu ebirungi ebyomugaso ebigenda okubazza eri mukama waabwe Allah subhanahu wa ta'ala, bamutegeere bakole n'ebye bakola nga hum ala ilmu. Omusomo guno gugenda kubeera khas fiikum, mmwe abawalimu. Antum awliyaullah, mwe wallahi muli mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye n'omuwalimu kiyinza okuba nga tekijjangako mu bwongo bwe nti mukwano gwani, nti mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah empeera ki gye yawa nabbi sallallahu alayhi wasallam olw'okuba nti yakoze omulimu guno. Mu surati al-Ahzab aya ya 5 ye aya gye tusinga okusoma ku bituuti naffenna gye tuwangaalira nga tuga nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, nekijjanga kiragiriziga nti ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima. Ekyo nno ekiragiro kyakuba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yayita mu bingi nnyo okutuuka okulaba nti ffenna wallahi tusobola okutuulako wano ne twemanya nga tetwali badde tetwemanyi, ne twetegeera nga twali badde tuli awo, oba oli awo tetulina budde. Seka Badruddin naali badde musangawa era nga kyekinjagaza Badruddin. Seka Usama naali badde musangawa, musajja weeri abalala bewa, naye kitugase kye kino Allah subhanahu wa ta'ala kye yatulondera. Njagala okubakakasa nti Allah yagamba nabbi Musa alayhi salatu wassalam mu bigambo bye bye neegomba nga nsoma surat Qasas ne surat Taha, mu bigambo bye neegomba ku nabbi Musa alayhi salatu wassalam, nempulira nga ndi wa kitalo, nempulira nga essanyu linzita, nempulira nga ndi w'amaanyi. Kwe kubeera nti Allah yagamba nabbi Musa n'amugamba nti wa ana akhtartuk. Nabbi Musa, Allah yagamba nabbi Musa n'amugamba nti nina gye nali ne mbagamba nti Allah yayogera nnyo ne nabbi Musa. Naye yatuuka okunyumiza Muhammad alayhi salam, n'amugamba nti Muhammad hal ataaka hadithu Musa. Eyo nno aya namba ekomaawo nti hal ataaka hadithu Musa. Ebikwatagana ne Musa wali obiwuliddeko? Allah n'atandika okunnyonnyola nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'amugamba nti nabbi Musa yali bw'ati ne bw'ati, ne Musa yali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, naye namugumya. Yayita mu binene naye nakola ki? Naye namugumya mu ntandikwa bwe nali ntandika okwogera naye nga tannantegeera. Namugamba nti wa ana akhtartuk,
Allahu akbar. Nze Allah jalla jalaluhu agamba nti wa ana akhtartuk, nze nkulonze Musa, fastami' lima yuha, nkusaba owulirize obubaka bwenkola ki bwongenda okuwa bwogenda okutambula nabwo otambuze eri abantu. Gwatudde wano olwaleero mu buwalimu bwo, anta mukhtar min qibali rrahman, ekyo kyokka kikumala okuba ow'amaanyi okukakasa nti nze Allah nnonze. Kikumala okutuuza mu kifuba kyo n'omanya ani yakulonda okwogera ebigambo by'oyogera, n'omanya ani yakulonda okutuuka okubeera nga ku bituuti ebyo gw'oyimirirako, n'omanya ani yakulonda okutuuka okubeera nti Qur'ani gw'ogibuulira abantu, n'omanya ani yakulonda okutuuka okubeera nti hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam gw'oteekeddwa zigamba abantu. Bajjama, ekyo tekikumala okubeera nga ebirala byonna ne biba biganye, ng'otambula n'ekigaa nti nze ndi mulonde, nze ndi mulonde wa Allah, siri minisita ow'akaseera. Kino Allah kyatuwadde kya paka lwe tuli musisinkana. Oli mulonde wa Allah mpaka lw'olikola ki? Mpaka lw'oli musisinkana nga gw'oyimirira. Walidhalika ffe tuteekeddwa okuba abantu ab'empisa ennyo, kubanga Allah jalla jalaaluhu oyo gwe twasikira mu mbeera eno, mulonde we ku kyasa kyaffe oba ku mulembe gwaffe, ye Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Bwe yagamba Musa nti wa ana akhtartuk, yali ategeeza Muhammad nti naawe nze nkulonze. Kigambo kyali kya Musa, nawe wa ana akhtartuk, omugezi otegeera butegeezi nti Mungu kino kyayogedde nga akigamba Musa, ate kati nze ndi naye. Wa hal hataka hadithu Musa, namunnyonnyola wa ana akhtartuk, Musa namugamba nze nkulonze. Basiraamu, Allah jalla jalaaluhu yatulonda, ekyo kitumale okubeera ab'ebitiibwa mu maaso go. Gwe wennyini bawa kitiibwa mu maaso go, mu maaso go first of all bawa kitiibwa. Okimanye nti okulondebwako Allah subhanahu wa ta'ala obeera omuwalimu, kitiibwa kinene nnyo 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 gy'oli, eri bakadde bo, eri buli muntu yenna atambula naawe. Allah n'atulonda nga ffe tuteekeddwa okubeera ab'ebitiibwa ku nsi saawa zino. Qur'an ffenna tukimanyi nti yakitiibwa. Omubaka Muhammad ffenna tukimanyi nti waki. Bw'oba oyimuse ng'olina ebigambo by'ogenda okwogera, oyogera ki? Osoma Qur'an, n'onnyonnyola hadithi z'omubaka Muhammad, n'onnyonnyola obulamu bwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam, then n'onnyonnyola n'ebyo bye tufuna mu Qur'an ne hadithi ng'amateeka. Bwetyo bwe tutambula. Kati empeera Allah gye yawa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yeeyo mu surati al-Ahzab ila qiyami saa, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wallahi tategerekeka era tamalikayo. Mumpe baiti ya Bosiri agirina agimpe gaga nti nabbi mwamutegerako katono. Haddun fayuribu anhu natiqun ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي ويتغير النبي آياته عظما يا الله دارس الرمم لم يمتحن بما تعيا العقول به يا الله
oba bwonna obuyimba bukakasa fadlu ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bushra lana ma'ashara al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramil rusuli kunna akramul umami antum akramul ummah antum kamashaikhin antum akramul umma, mwe babitiibwa mu umma ya Allah subhanahu wa ta'ala gyabatereddewo olwaleero ewatali Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nti tugenda kumulaba nga bwe tweraba, ewatali basahaba nti tugenda kubanoonya nga abaatusooka bwe baabanoonya, ewatali watabi'i tabiina nga bwe baabasooka, naye abantu ne basalawo ne bagamba nti wallahi katugende tusome eddiini ya Allah. Bingi nnyo ebisomwa, oluusi kiri kye nnaga nti wa ana akhtartuk, Allah okukuwa. Abantu abasinga sheekhe balowooza nti fe abaasoma bino twamala kulemwa, twamala kulemererwa ne tugenda ne tusoma eddiini. Twagala okukyusa settingi y'abantu abo olwaleero, tubagaye nti wallahi fe tulina ekisinga okuba ekyebbeeyi. Fe tulina ekisinga okuba ki? Mutegeere nti nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu birungi byalina, mumpe ne baiti ega nti ahalla ummatahu fi hirzi nabbi sallallahu alayhi wa sallama omusajja we Busiri yaga nti ahalla ummatahu fi hirzi millatihi في الأجامي الليث eba mpologoma, empologoma ekuuma butiribiri amwana gwayo guleme kufuna ki? Guleme kufuna buzibu. Naye naasobola ogwenganga aga nti bwe bamala okuddayo ewaka fil ajami mu nnyumba yaabwe asigalawo, esigala ekuumye. Mumanye mujjukire bulungi hadithi ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngaga nti wallahi mulinga nze Allah yantuma nga ensi ejjudde ekizikiza nga ninga kakando, naye ebiwuka byonna bijje wali ki? Bijje wali kando, naye ng'omulimu gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omukulu temugwa ku muliro, temugwa ku ki? Atuwumbagatira nga bwolaba empologoma weewumbagatira omwana gwayo guleme kufuna buzibu. Okitegedde bulungi? Kaakati nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne bye yayitamu ebingi mwe basahaba mwe mugenda biyitamu, mugenda biyitamu la mahala. Tugenda kukola ki? Okuvumwa ojja kuvumwa, okulaluka bajja kulalula, okoze kino okoze byonna nga nabbi sallallahu bwe yabitamu tujja biyitamu, naye tugenda kubiyitiramu ku levo yaffe, ku levo y'amaanyi. Naffe Allah gakoze eki? Gasazeewo atuwe. N'agamba nabbi Muhammad, kinjagadde otuukako mu hadithi yange ey'olwaleero, hadithi ya Abu Amam al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu, yagamba nti fadlu al-alimu ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Basiramu, iftahu al-uqul, tugule obwongo. Abu Amam al-Bahili atuga nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaga nti fadlu al-alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Nenzirayo mu kayimba mukanyiririke nsisose nako, fa inna fadla rasulillah
haddun mufadhlu yammwe laysa lahu hadd kubanga mukola bya Nabbi Muhammad. هل جلست مع نفسك يوم وتفكرت في الميزة التي لك؟ من أنت؟ بقى أنت بوبات ويماني ebintu bigenda kukola ki bigenda kubulako. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamumanyisa yani namwe abawalimu tuteekeddwa bamanyisa mwe baani fi hadhihi al umma. Si takabbur okumanya kyoli n'otambula ng'okifaanana, laysa min al kibr okubeera nti oli mugagga n'ovuga emmotoka esinga okuba ey'ebbeeyi tekuba kweraga. Oba okoze kikyoteekeddwa kola ki oba okoze kyoteekeddwa kukola ala abdihi. Sheikh Ashraf asomye hadith, inna allaha idha an'ama ala al-abdi ni'matan yuridu an yara athara ni'matahu alayhi. Allah bw'akuwa ekyengera kyakuwadde anyumirwa nnyo Allah jalla jalaaluhu okulaba nga kikufaanana kikulabikako, kubanga ekyo kiri mu mbeera y'okwebaza ekyengera kyokoze eki kyofunye. Kati fadlu al-alimu ala al-abid, al-ilm eno gye mulina ala haddiha mu mbeera gye tugirina mu butono bwayo. Nabbi yagaa nti fadlu al-alim, obulungi omumanyi bwalina oba bwaliko ku nsi wendi siriiwo, ala al-abid obusinga oyo omutendereza. Abantu we bali nga batendereza Allah waabwe okamala. Ala al-abid as-sala kuba al-ibadat tuzimanyi الصلاة إذا فرض الصلاة الزكاة الحج الصوم ذكر الله إذا زي عبادات زي تلنا إذا ما نوافل زازو omuntu nebwabeera nga azikola zonna naye nga simumanyi nga siki ate tasobola zikola okujjako nga zijja kumumanyi, tasobola kuzikola okujjako nga zijje kuki okujjako nga zijje kumumanyi. Kati olw'okuba nti omumanyi ono gwazijjeko n'akola, mukakase bukakasa nti empeera ze nga bwazifunye n'omumanyi bwazikola ki. Allahu akbar. Empeera ono nga bwazifunye Seka Ashrafu, Seka Samaha, Seka Mahdi bwe bagenda okuzifuna kubanga be bamuyigiriza okukola ki okukola omulimu ogwo. La yankus ujurihim shay'an, Allah akuwa neyakusomesa butya bwoteekeddwa okusembera eri Allah. Allah bw'amuwa empeera zo gwe zokoze ki zokoze, kati gwe omumanyi ogenda kumusanga ddi? Era omumanyi asomesezza bameka? Ntegereka bajjama, kituwe amaanyi mangi okusigala nga tukola omulimu gw'ekiwalimu. Nekya Sayyidina al-Hasan al-Basri Naam. Allah tabaraka wa ta'ala. Sayyidina al-Imam Shafi'i yayogera ekigambo n'agamba nti talabul ilmu indi طلب العلم عندي يعني طلب العلم عند الشافعية أو عند الإمام الشافعي يعني أفضل تشينسينجرا من الصلوات النافلة. أكسينغو من تكسالا الصلاة السنة تديو كتجامو شا إمام الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه كيجام تذاكر العلم بعض الليلة nzo kuzuka ekiro nejjukanya nendivaisi nga irimu baadhi al-layla nesisoma kiro kyonna naye nensomako ekitundutundu kyekiro
yagamba nti afdal indi min ihyaiha kinsingira okusituka ekiro kyonna nensula nga nkola ki nga nsaala bwe nzuuka ekiro nensomayo essaawa zange 2 nga nejjukanya ilmu kirungi gyendi okusinga lwe nandisuze nga nkola ki nga nsaala kubanga nafu alilmu omugaso gwa talabu lilmu oba gwokusoma oba gwokusomesa omugaso guno yani mutaaddi yataadda gweyongerayo ku balala nti bwe nasomesa leero Sheikh Samaha nakola enkya Sheikh Yaqubu nakola Sheikh Magezi nakola nze akitasib yonna gye bali nja kusigala nkola ki nawe bwe nasomesa kijja kukola ki wa amma nafu salawat au alibadat qasira kikoma kunze kikoma kidda kunze nzeka ntegerekisa kiddeyo ku kigambo Sheikh Ali kyayogedde ekyokuba nti omuntu fadlu alilmu oba omuntu asoma ilmu فضل العالم على العابد كفضل نفس صلى الله عليه وسلم كفضلي على أدناكم وفي رواية على سائركم كم أسمى يكبوا وانس شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قيمته value ينبغي فأنا جنا تمانية كدونا جي نعم no muntu ahadnakum yani omuntu wawansinga la qimata lahu kati fadhlu wakati awao bulungi obuliwo obenjawulo eriwo yenjawulo eriwo kati wo mumanyi n'omuntu atakola ki Allahu akbar n'omuntu omusinza so wabulijjo bal al-abid omuntu nga ibada layali yasu ebirabisiba ate emisana nasiba nga akoze eki ne baba ina akasente kakawaayo lakin on talibu alilm alsharif ono ali mu kusoma ali mu kunoonya ilmu ali mu kusomesa ilmu omugaso gwe tugwenkaniko ono ne bwakola byonna bwente bwemutegedde bwekirisebo era Allah jalla jalaaluhu empeera gye yawa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu surati al-ahzab talina sheekhe mulala gwe yajiwa okujjako alim alimun yuallim omuntu nga mumanyi ng'awaayo ekiseera n'asomesa n'okusomesa n'akola ki hadithi yeeyongerayo n'egamba nti nabbi bwe yamala okwogera ebyo yayogera ebigambo bino n'aga nti inna allaha bifaananira ddala ebiri mu Qur'ani nebyeyongera nako yaga nti inna allaha wa malaikatahu sibwe kiri naga nti wa ahlu samawati wal ard hatta an-namlatu fi hujuriha wal hutu fi al-bahr la yusallunna ala muallimi an-nas al-khayra Allahu akbar ebyo byali bya nabbi fi albidaya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi inna allaha era bwe tuba tujogera ku kituuti baseeko bawulira nti Allah yalagire omulimu nga yagukola yennyini Allah agukola ki yagukola wal malaika nga ne bamalayika bagukola n'alagira n'abakkiriza bakole ki mulimu ki mulimu ki gwe yalagira Allah okola ogwo okusaalira omubaka Muhammad bwe bakubuuzanga nti maatha yafalu llah ki Allah kyakola ki kyakola essaawa eno ki Allah kyali mukola faljawabu sahla Allah yagamba nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah kyakolanga tekikutuukawo mu mbeera ze Allah zeyawulidde Allah zeyemanyidde fe kyeyatutegeezaako nti buli kaseera Allah yusalli ala rasul Allahu akbar idhan Sheikh badensaba se wene kyogenda okwogera nti yusalli kikomewo kati kitegeeza bakubuuzanga nti Allah kikyakola tulina bibiri exactly kakati bwegubanga omulimu gwa Mungu kusaasira Abu Amama al-Bahili agamba nti nabbi bwe yamala okwogera ebigambo ebiga nti obulungi obuli wakati w'omumanyi
n'omusinza n'omuyitirivu w'okusinza omumanyi mulungi omumanyi asomesa irimu abantu begase nayo mulungi nnyo nga bwolaba nabbi sallallahu alaihi wasallam. In other words, nabbi yasembeza omumanyi asomesa irimu abantu mu ddaala lya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kafadli tashbih ayo tashbih chi هذا تشبيه ضمني مضمون أو لقريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث ما تركناه ولكن شو النبي العلم. kati bw'osikira abantu wane waffe mu Buganda bw'osikira kitaawo ekitiibwa kya kitaawo kikola ki okyambala era batambula baga nti oyo musikawa oyo sikira gundi kubanga omuntu oli afudde avaawo naye ekitiibwa kye kitambula naye. Abantu bafa ne bavaawo naye ebitiibwa bye bakoze bitambula nabo. Mutambula nnyo mu mikolo gy'okwanjula wane waffe. Abantu ne batuuka okugamba nti njogera ku maama Nakabutuzi. Maama yafa naye sisobola mwogerako nga neesimbye era bakkirira wansi ne bakola ki ne bafukamira okuwa maama ekitiibwa wadde taliiwo kubanga maama alina ekitiibwa ekitambula naye oba mulamu oba mufu. Atusinga okuba n'ekitiibwa ekitambula naye oba mulamu oba mufu yani Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika naye ninako we nali nga basoma omulyango ogwokuna ogulimu qiyamu. Abantu abasinga twetaaga tubannyonnyole mantiqiyan bategeere nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam alina ekitiibwa ekitambula naye nga mulamu naye ng'akoze eki kubanga ate ye ekiki ekigenda kutambula naye paka alisembayo okuyingira ejjana ng'agamba mukama we Allah amugamba nti wange bamuyingiza ejjana. Saagala kuyingira nga nkyali naye omuntu yenna gwe nkakasa nti wa umma yange okujjako nga maze okukola ki nga maze okuyingira ejjana. Nabbi abeera n'ekitiibwa ekifaananako nga waali naye nga takola ki naye nga taliiwo. Ati omusajja yawandiika Barzanji yawandiika ebigambo mu mulyango ogwokuna nga byakunnyonnyola kuzaalibwa kwani kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. N'atuuka ekiseera n'agamba nti bino we mbyogera sisobola kusigala wansi nga nkoze eki nga ntudde, bino nina okubyogera nga nnyimiridde okuwa ekitiibwa amazaalibwa g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga alina ekitiibwa ki alina ekitiibwa ekitambula naye alaihi salatu wassalam. N'atuuka watuuse n'agamba nti mahallul qiyam kati nuru efuluma ejja ku nsi okubeerako nebyetutuusaako. So qiyam abasinga ne baga nti nabbi yazze because tebamanyi nti kati nabbi yazze aliwa tebamanyi. Naye kikwetaagisa okusoma omulyango ogwo n'otuuka wali mahallul qiyam n'osoma ebigambo ebiri awo noga nti gwe ddala afukamira nga nnyoka afudde taliiwo ogenze kuwasa n'ofukamira olw'okuba oyogera kwani ku maamawo talinawo yakola ki ate ayogera ku mubaka Muhammad aleme okumuwa ekitiibwa omusajja naga nti wano tuyimirire bannange wano wetagisa kola ki
wano weetagisa okuyimirira. Kakati bw'oba tonnaba kutegeera nti ow'ekitiibwa alina ekitiibwa era yeetaaga okuweebwa ki? Because inna al-izzata lillah. Al-izza ekitiibwa kyani? walirasulihi. Abokusatu walilmu'minina, n'abakkiriza baki? Kakati gwe omukkiriza nga Allah amaze okuwa ekitiibwa, okkiriza lwakubanga Nabbi Muhammad yalafuubana n'obeera mu ba ahli la ilaha Muhammadu. Ekikufukamiza bwe kubanga nti maama we yakuzaala, ekikufukamiza nga yafadda bwe kubanga kuzaalibwako nga yakuzaala, kyekitugaana okuyimirira okuwa ekitiibwa ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga naffe ffe yatufudde abyabiki Allah kuwayisiriza naffe netufuna ki? Netufuna ekitiibwa. Idhan bye bino nabbi byayogerako nti fadlul alim, weetaaga kusooka kutegeera, weetaaga kusooka kumanya osobole okuba ne afdaliya eyo ne fadlu eyo kubasigadde. Because bw'onoobitegeera n'omanya nti Nabbi sallama alina ekitiibwa ekitambula naye, alina ekitiibwa ekitambula naye, mumanye bumanya wallahi nammwe mulina ekitiibwa ekigenda okutambula nammwe ahyaa wa amwata. Oba muli balamu oba mukoze ki? Oba mufudde. Sheikh Nuhu Mzaata olwaleero abantu bwe bamwogerako n'amaziga gabajja. Lwaki? Sheikh Nuhu alina gwe yatambulanga nga agabira ssente. Eduniya yonna Sheikh Nuhu yagiwa ssente nti kwata. Naye Allah subhanahu wa ta'ala tuyingira mu aya ya Musa, wa ana akhtartuk. Njagala bwe tuba tusoma Qur'an eyo bajjamaa tufunenga awqat ezitafakkara. Musa akola mulimu gwa Mungu, kye kyamulonza. Gwe Ashrafu akola mulimu gwani? Gwe Usamaha akola mulimu gwani? Gwe okola mulimu gwani Usama? Okola mulimu gwani Badruddin? Kyekikujjeewo ojje wano mu muzikiti saawa zino kiki? Osome obeeko nebyokakasa, bw'onooba oddayo byogerenga nga bituufu, ng'olina ne woobijja, osobole okukola omulimu gwa Allah, obeere mulungi. Kaakati omulimu ogwo okuba nti mulungi gutuusizza Allah okusaalira nabbi ne bamalayika okusaalira nabbi, n'alagira n'abakkiriza bakole ki? Nabbi n'atukakasa n'atugamba nti abalibeeranga ye, qul hadhihi sabili. Ensonga ya qiyamu al-Imam al-Barzanji alayhi rahmatullah bwe yamala ogyogerako yagamba nti hadha وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية. يقول هذا بنانغول ويبقى بيتوجد بينا قد استحسن القيام أئمة ذو رواية وروية. abanene mu kisaawe kya irimu abajjibwako riwayati za hadithi balabanga kirungi okukola ki? Okuwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne bagamba kirungi okukola ki? Oyimirirako, okusitukako. Ntegeregeze mu banene abo mulimu al-Imam Jalaluddin as-Suyuti yagamba yustahsan okuyimirira. Imam al-Bawzanji yennyini min kibari ulama al-hadith al-sharif tuyinza kumubuusa maaso n'amanya abalala bangi, naye kye mali njagala okwogera Sheikh nti walau sallamna jadalan ku bantu abagamba ti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajja, ekyo sagala tukibuuse maaso kubanga bangi abakyekwasa ndi bagamba nabbi akola ki? Ajja. Nabbi ajja. Nze sagala kukibokanya ti nabbi asobola okujja sallallahu alaihi wasallam. Olw'ekigambo kya Imam Malik alaihi rahmatullah yagamba nti balaghani anna al-arwaha mursala tadhhabu haythu sha'at. Kyennategeera era ekyantubagonza Imam Malik al-Asbahani, Imam Malik ibn Anas al-Asbahani, Imam Darul Hijra, Imam Ahlul Madina yagamba
nti ekyennategeere kyantuukako anna al arwaha mursala emyoyo Allah gikola ki agita Allah emyoyo yagita tadhhabu haythu sha'at nikigenda yonna yonna gye bagikoze eki egiba gyagadde bannange nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwoyo gwe gutambule gugendewa guleke bali mugwogererako bali mugusaalira Sayyidina Salman al-Farisi alayhi rahmatullah yemu bigambo byagamba arwahu almu'minina fil barzakh min al-ardi emyoyo gy'abakkiriza bano abaziikibwa mu ntaana zaabwe ku nsi ntegeregese tadhhabu haythu sha'at giri mu nsi gitambulanga bwe gikola ki yani omuntu yali omubiri gwe guli muki mu ntaana wa amma al arwah giri mu nsi gitambula ne gigenda ne giba gyagadde ntegeregese nabbi otoga abasahaba ridwanullahi alaihim kaffinu mautakum fil bida za hadithi begamba muzikaba fo mu byeru fi bayadhin min malabisikum aywa fi bayadhin min malabisikum mubazike mu ngoye enjeru fa innahum yatazawarun batambuligana ne bajja bakyaligana onagenda ke wano nagende wo mulala ekigeza nti abafutte kaye emibiri n'emyoyo gisigala gikola ki ogwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muweza bagutambula guyinza okulekawo wano bali mu kugusaalirira bali mu kugwogererako bali mu kusomesa ebigambo ebirungi gutambule kugenda mu biduula idhan bwe tuba twogera ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inze nina etiqaadi egamba nti arrasulu sallallahu alaihi wasallam ajja era omubaka wa Allah abeerawo lwaki tumustamako ne tusigala nga tutudde fi wujudihi sallallahu alaihi wasallam kale niwaba tazze niwaba takoze eki tazze kireme kubeera wala nti yennyini yagamba sallallahu alaihi wasallam fa inna salatakum ma'rudatun alayya buli mba munjogerako nga munsaalira Allah subhanahu wa ta'ala abandagana embalaba kiwa makulu ki nabbi okulaba nga omustamyeko Sayyidina Hasan al-Basri Hassan ibn Thabit radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ombaka wa Allah bwe yali ajja mukyafayo Sheikh Ali yakyagala nnyo ombaka wa Allah yali ajja nga wajja basahaba basituka sahih nabbi nawe ntemudda mukola ki temudda mukusituka bwe manzize basahaba ridwanullahi alaihim ne balekerawo batta tebadda mukusituka naye ombaka wa Allah bwe yakomawo enkeera Sayyidina Hasan ibn Thabit inayimirira nabbi nawe ati wawulidde kye nagambye nagaye wenzija temudda mukola ki temudda mukuyimirira Hasani yagamba ti ya Rasulallah qiyami lilazizi alayya fardun wa tarku alfardu ma huwa mustaqim ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadha aljamal wa la yaqum Allahu akbar ya Rasulallah qiyami lilazizi alayya fardun nzo kusituka ng'omunene ngaggoze owekitiibwa kinkakatako kitambula naawe naam Mungu yakikuwa alfardu ma huwa mustaqim ate ndaba ng'okuleka ekitteekwa gyendi tekijja tekinyuma mbuga ayingire neme kusituka wallahi kinaalabika kitya ntegeregeze wataruku alfardu ma huwa mustaqim ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun newuunya omuntu alina amagezi alowooza nti ategeera yara hatha aljamalu wala yaqumu alaba obulungi bwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasigala nga atudde n'atenyenya n'atafaayo aba batunyumiza batugamba nti basahaba ridwanullahi alaihim bwe baawulira ekyo bonna abaali batudde batunuulira nabbi balaba akola ki bagenda omulaba nga nabbi yabutasima amwenya ategedde nti Hassani amutegedde bonna ne basituka lwaki kuwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitiibwa kiddeyo kuffa bali mu qiyamu yaffe twogera ku bulungi bwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne butya bwe yazaalibwa butya bwe oyinza okusigala wansi yabeere mwanawo nga bakugambye okwadda amawulire nti owaayo omukyala we azadde nkakasa naaweositukambagirawo ojjuyaniriza omwana ono muki azze kati ddayo wetegereze mawuledi omulyango ogwo gwokuna imaamu yagamba nti fa akhadhaha almakhadhu fawaladatuhu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'lahu sana kaseera kano ketwogereramu maama wa nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava yakwatibwa ebisa fawaladatuhu sallallahu alaihi wasallam nazalawo ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensonga lwaki tuyimirira nga twetadde mu kifaananyi nti omubaka wa Allah we tuli bamuzaala ntwaniriza ekirungi kizze tekiyinza kusigala nga tudde awo butuuzi wansi
mubaka wa Allah yogerwako sallallahu alaihi wasallam. So ebigambo byonna n'abayinza okulowooza nabbi abazze kituufu sagala kigoba nakyo nabbi abakoze eki asobola okujja sallallahu alaihi wasallam kubanga eno majlisu ya dhikiri ya kumwogerako majlisu salatu ala rasul wa majlisu lkhair nabbi tayinza kusukka wano wali kirungi ate n'agenda ewatali birungi. Mukama wange sebo kimadde njagala okwogera ku nsonga ya qiyamu oba oli awo naye n'aba ziyada nga faida nungi bye bireetera abantu okubeera nga babbeeyi okusinga ku balala kubanga ebyo bikolebwa ala ilmu bikolebwa ala ilmu atannaba kukimanya akiwulira mu balala mu nsomesa endala n'atakiwa budde kukitegeera olwo toba mumanyi naye bw'okomawo eri abakikola n'obabuuza nti lwaki ne bakunnyonnyola seeka nga bwannyonnyodde ne bakugamba nti bajjamaa ekigambo kitambula naye abantu ebitiibwa byabwe batambula nabyo ahyaan wa amwata. Njagadde okubategeeza basheekhe mu dakiika zaffe zino entono nti wallahi muli b'amaanyi mwemanye mwewe ebitiibwa mweyagale nga nabbi bwe yasomesa nti muteekeddwa kweyagala kubanga abafaananako nga mmwe omulimu Allah n'abamalayika n'abakkiriza gwe bakola ffe nabbi okutukakasa nti ate abamanyi basukkulumu nnyo alina bye yayongerako byenjagala wallahi mutegeere byenjagala mumanye bibye alayhi salatu wassalam kuba bwe yali ayongerako yagaa nti inna allaha nti Allah yennyini kabwejumbira wa malaikatahu ne malayika ze wa ahlu samawati na buli kyonna ekiri mu ggulu. Basiramu nsaba mumbuulireko kuba ahlu samawati tugende mpola mpola bwe mumanyi mu ahlu samawati al arsh wa hamalat al arsh al malaika ملائكة الأنبياء مثل عيسى النجوم tasobola kwogera nujumu newerabira omwezi tasobola kwogera mwezi newerabira omusana byonna fi sama si bwe kiri nafsu sallallahu alayhi wa sallam wa ahlu sama السحاب في السماء إذن المطر وأقطار المطر نجاقل أبيات ويزو وبيوازن سميرا من مضر نجاقل أبيات وبيوازن سميرا كزير من مضر zinsomere abiyatu ezo Badruddin tandika bismillah kanta ngende maso kawe muzinonyeza tuzisome wal aryashu wa zonna ma'adda ma thaqil al jibali nzagala mbategeeze obuzito bwa hadith eno mbategeeze value ya mwaba walimu nga bwe tujja okufuna omusomo tutegeeza abazinyi value yaabwe kubanga tebagimanyi era n'abantu bayisaamu abazinyi amaki olw'obutamanya value yaabwe nabo bennyini tebemanyi value yaabwe kati bwe tuva ku value y'omuwalimu mu hadithi eno n'adeete endala nnyingi naye eno ensanyusa nnyo nze buli lwe ngisoma endi ku mutima buli lwe mba nga nkola omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala ntunuulira ahlus inna Allah tandikira woyagala awo yu'atiru al-kawna mashruha al-'atif
ما بكتا بك مسكي زاكي من طيبها أرجو رضواني أنت عد الحصى والثرى والرمل يتبعها ونبات الأرض والمدى وعد وزن مثاقيل الجبال يليه قطر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى والوحش والطير والأسماك مع نعم يتلوهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقلم وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ وعد مقداره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى في كل طرفة عين يترفون بها أهل السماوات والأرضين أو ملء السماوات والأرضين مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما أعدم الله موجودا وأوجد معدوم صلاة دوما ليس تنحص تستغرق العد مع جمه الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى وينتهى وعد أضعف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعفه يا من له القدر وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر قماو بالجماعة ebiri awo byonna fi ma fi samawati wal ard ebyo byonna nga bwe tubyogedde oli bwawulira nga tulina rhythm eyo gye tukozesanga nga bali mu kuyimba bali mukola yake si kuyimba bantu basaba Allah jalla jalaalu naye omuwandiisi mugezi n'okumanya muki mukumanya kwe mugazi yakugondeza n'akutemeratemeramuko ku bimu n'abikubuulira kyovula nabagaa nti nabagaa nti min ahli samawati man huwa nujumu tazoogedde najimu sama kati ebyo byonna naye najja nga akuwayo ku examples ezimu ebyo byonna sheekhe ahlu sama wal ard wa ahlu al ard abali muno min ahli al ard akunyonye wa nabatu al ard nazazogeddeko nayogera al jinnu wal amlak wal basharu والنمل يتبعها والنمل محدث مويري مقرآن النمل مويري الله سبحانه وتعالى أيوغرا كن نمل أزان example كبيوكي بسيقدي كبابي النوي بيري مسوتا بيو النوي بيري وان نايه ابيو بيو نانغا بيري الله بتدهو لا يصلون على معلم الناس الحي يقول حتى النملة في حجرها ما أعدم الله موجودا وأوجد معدوم صلاة الدوام ليس بيونا اتشرغا يا تشوغي دا غانتي غوي موليمو الله غواكولا على الدوام غوي سيكا ويباسي
oli waka weebase oli waka okola ki ng'enkya ogenda kusaaza jjuma oli waka weebase ng'enkya ogenda kusaaza jjuma ng'enkya ogenda mu buruda kusomesa baddu ba Allah ng'enkya ogenda mu darasa kukuŋŋaana otuule osome Allah subhanahu wa ta'ala yusalli alayk الملائكة يصلون عليك أهل السماوات والأرض يصلون عليك الحشرات يبيوك يصلون عليك حتى الحوت أبين يانجا أبيوكد والأسماك أبيوكد الله في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحوت nga example era ku byennyanja byonna ebiri mu ki ebyennyanja ebiri mu ki ebiri mu mayanja amanene kubanga hut yabbeeyi mu maaso ga Allah awulira bajjama hut kyabbeeyi kyennyanja kyabbeeyi mu maaso ga Allah ate buli kyabbeeyi Mungu akiweerako example buli example Allah jawa kintu kiba kyabbeeyi nga bw'ayogera ku annamulu kyabbeeyi mu biwuka byonna namulu Allah gye yawa obubaka wa awhayna ila naml subhanallah wa awhayna ila naml Mungu obubaka yabuwa naml kati ajogerako kuba yabbeeyi najja ebyennyanja byonna Allah najja nayogera ku hut hatta alhutu fi lbahr najjayo hut kubanga ne hut Allah yajogerako Nabi sallallahu alayhi wa sallam yajogera mu hadith Abdullah ibn Salam bweyajja namugamba nti akhbirni an awwali ta'ami ahli aljanna abantu bejjana mmere ki gye bagenda okusooka okulya nga bayingidde mu jjana namugamba nti ziyadatu kabidi nun ziyadatu kabidi annun yahut ekibumba kyekyennyanja ekyo You welcome for أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ووالدينا وجيرتنا والمسلمين جميعا يا الله أبيبتيبوا حتى الحوت في البحر أمولي مقوابوتشي لا يصلون على معلم الناس الخير تبغين دا كوليكا يوكو غامبا الله انتساسر أشرف When otambula ng'olowooza nti otambula nga ggwe naye ng'oli ku dduwa ya malayika ebyennyanja nga bigamba nti ai Allah saalira Sheikh Yakub saalira mukama wange Allah sonyiwa wahuna njagala okunabbaha ala awliya illah إذا كنت من اختيار الله فأنت من أولياء الله Mungu bw'abagwe yakulonda kakasabu kakasa anta waliyu min awliya illah okidibage wekka okidibage ki okidibage wekka otule ku kituuti kya Nabbi Muhammad ovumireko omuntu obeere ng'okidibaze osome aya naye ng'oli mu kuvuma ki ng'oli mu kuvuma bantu okakase ku bantu obukafiiri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam talina gwe yakakasako obukafiiri okujjako nga sitahako okubeera omuki omukafiiri Usama yajja nga yeewaana naga nti musse agambye nti la ilaha illa Allah ng'alaba mutuuseeko assegundi mu lutalo baina almu'minina walkuffar musajja n'atema basahaba katono okubamalawo naye Usama amusanga n'aseerera n'agwa wansi ekitala ne kimuvaako ne kigwa wansi omusajja naga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Usama n'amuga olimba ggwe khashita almaut otidde kufa n'amutemako omutwe najja ewa Nabbi Muhammad n'amuga nti ya Rasulallah musanze naye atodde shahada ng'ayagala kuwona kufa
naye kyemukoledde tasigaza mutwe. Nabbi n'amutunuulira n'amugamba okoze eki? N'amubuuza ogwokubiri okoze eki? Ng'alowooza nabbi yagenda okulaba nga ekyenkya nabbi kikyuse, n'amugamba mu gwokusatu nti okoze eki? Usaama n'atandika okukankana, agamba n'ekiso ne kimuva mu ngalo ne kikola ki? Ne kigwa wansi, nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam amubuuza maadha taqulu li la ilaha illa Allah idha jaa yawma alqiyama. Usaama agamba nti ndowooza neegomba okubanga lwero olunaku lwe nasiramuka. Bajjamaa, omulimu gwa Allah bwe tuba tugukola tukakase n'emitima gyaffe ffenna nti tukolerera Allah jalla jalaaluhu kusiima. Radiyallahu anhu wa radu anhu, si abasahaba neekomaawo bajjamaa, abadan. Radiyallahu anhum wa radu anhum tekoma ku basahaba. Dhalika liman khashiya rabbah. Okusima kwa Allah jalla jalaaluhu kugenda kubeera nga kutambula eri abategeera Allah jalla jalaaluhu. Bajja kuyingira mu radiyallahu anhu wa radu anhu. Abebitiibwa, hadithi eyo temulabanga yaffe, hadithi yaffe. Allah tusas, Allah al-awliya amthalukum al-ulama. Al-insan laysa bima'sum bajjamaa. Fenna nga bwe tutudde wano teri atagwa mu nsobi. Naye awliya Allah idha asaw Allah sara'ana ma yarji'una fayatubuna ila Allah liannahum ya'rifuna haqqa Allah. Omuntu yenna nga mukwano gwa Allah ne bw'aba alina ensobi gy'aguddemu omulaba ng'ayanguwa mangu okudda eri mukama we Allah subhanahu wa ta'ala ne yeetonda. Olaba giba mirimu, omuntu n'akosa mukama we ne yeetonda, mukama we n'amumanyako ekyokwetonda, naga nti omuddu oyo, omuntu oyo mukwano gwange ankosa naye mwana wattu yeetonda. Basiraamu, amthaluna abatufaanana baba bategeevu nti wa ana akhtartuka, kyembadde nsinga okwagala mutegeere nti Allah subhanahu wa ta'ala yabalonda. Edduniya erimu abantu bameka, naye senga ngamba Sudaisi ne mugamba nti Sudaisi tambuza kamera, bameka abatudde wano? Bameka abatudde wano? Naye nkya Sheikh Yakubu bantu bajja kubeera 10,000 nga Sheikh Yakubu ayimiridde agamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Abantu boogere basalire Nabbi Muhammad. Ono empeera ezo zonna abazifunye, zonna abazifunye, kubanga asomesezza abantu n'alagira abantu bakole ekirungi. Ebigambo ebyo byaffe twekubagize nabyo mu mbeera yonna. Omuwalimu amanye nti wa ana akhtartuk, tambula ne bw'oba tolina kyolina naye omanye nti wa ana akhtartuk. Okakase nti Allah bw'abanga ye yakulonda okole ekiwalimu, wallahi tayinza kwerabira. Wama kana rabbuka, buli kirungi kyokola oteekeddwa okubeera nga Allah akimanyi era ogenda kukifunamu. Wama kana rabbuka nasiya, mukama waffe Allah jalla jalaaluhu teyerabira. Hadithi eyo ne aya ezo bajjamaa, olwaleero luno ze mbadde nsinga okwagala tutambulireko era tutambule twejjukanye nayo. Mbadde ngezaako okujjayo n'okujjukiza abawalimu ekitiibwa kyabwe n'empeera yaabwe ey'olubeerera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mbakubiriza okumanya valiyu y'omuwalimu nga Abu Amama al-Bahili bw'agitutegeezezza. Alhadithu sahih mu Bukhari, Suyuti yagyogera, hadithun sahih la ghubara alayhi. Ab'ebitiibwa okujjako nga waliyo ekigambo naye mukkirize nti n'ebigambo ebyo
njagadde kubategeeza nti wa ana akhtartuka teyakoma ku Musa nammwe Allah tayogera nammwe naye yayogera nammwe mu Qur'an nti buli akola omulimu gwa Allah agukole bil ikhlas ategeere nti ye mulonde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tokwenya Allah mulimu gwe ajja kuvaamu, tokwenya Allah mulimu gwe Allah ajja kuvaamu. Akulaga abantu nti oyo si mukozi wange, naye ffe wano tuli mu ofiisi ennene tuweereza mu ofiisi esembayo okuba ey'amaanyi, so tosobola kutambula nga toli w'amaanyi. So, manya amaanyi go, omanye gwoweereza, ne bw'oba omusaba musabe ng'omanyi nti wallahi mukama wange Allah mmanyi. Kyekirungi ky'okumanya nti Allah, malayika ze, eby'omu ggulu eby'omu nsi n'ebiwuka n'ebyennyanja byonna biga nti ai Allah saasira abasomesa abantu obulungi. Byonna byogera nga bitegeeza Allah ai Allah saasira alizikusooka ng'ogwo omulimu ogusaagisa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.